Weewaawo oli mulabi mulungi owa Bukedde TV1 twagala okubuuzaako nti osibye otya nno weebale gy'osobodde okukola bukya bwakedde tuzze n'ekitundu kyaffe ekyagataliiko nfuufu tukusaba okkalire tusooke tukuwa ebikulu oluvannyuma tukomewo nago mu bujjuvu. Eyayolesa obuvumu n'agoba Abatta Lwomwa omubuze agudde mu bintu. Pulezidenti amuwadde emmotoka n'Omudaali. Ajjudde musaayi mwereere. Poliisi etaddewo obukadde 10 eri anaabatuusa ku yapangisa Abatta Lwomwa omubuze. Entabo yonna yaviirako olukwe. Abatannategereka bagenze ku kijja mu kiro awaaterekeddwa Lwomwa omubuze. Sawa mmeka? Wadde munaana ne mbagamba ogw'ekiro. DPS akubye muganzi wa Masasi ng'amulumiriza okuleeta omusiguze mu nju. Kale bannaffe mwebale nnyo okukkalira nze Ssanyu Robina Mweruka ndina emebo mulungi bwe tugenda okutambuza mu kitundu kino ekyagataliiko nfuufu. Tukitandise ne Abdul Katabazi ngono eyawondera abatemu Abatta Lwomwa omubuze Engineer Daniel Bossa. Pulezidenti Yoweri Museveni amuwadde Omudaali ogwa Nalubaale ng'amwebaza olw'obuzira bwe yakozesa okumukwasa Omudaali kubadde maka g'obwa Pulezidenti Entebbe mu lukiiko olw'abaminisita. Yoweri Kaguta Museveni ng'ali wamu ne Maama Janet Museveni era minisita ow'ebyenjigiriza n'emizannyo bawadde Abdul Katabazi Omudaali gwa Nalubaale olw'obuvumu bwe yayolesa mu kugoba abatemu Abatta Lwomwa omubuze Omutaka Daniel Bossa eyaterekeddwa olunaku olw'eggulo. Pulezidenti ne mukyala we bamuwadde Omudaali gwa Nalubaale mu lukiiko lw'abaminisita olutudde ku State House Entebbe olwaleero. Omudaali gwa Nalubaale Pulezidenti aguwa abantu ba bulijjo abaliko kye bakoze mu kulaakulanya ebyobufuzi mu ggwanga mu ngeri ey'okulwana entalo oba okuziyiza obujeemu bwonna. His Excellency the President of the Republic of Uganda confers the Nalubaale Medal on to Mr. Abdul Katabazi for exhibiting exceptional courage and heroism regardless of his personal safety in attempt to apprehend the criminals who are armed and for countering them not to escape after the murder of a senior citizen, late Engineer Daniel Bossa. Katabazi yayolesa obuvumu ku Sande nga 25 omwezi oguwedde mu Kikandwa zooni Erunguja bwe yagoba abatemu Abatta Omutaka Bossa ne bakwatako omunno wa Luja ate omulala Enoch Serunkuuma ne bamuttirawo. Bwe yatuuse wansi bambi nakkirira bwe yakkiridde ne mulemerako n'aggyayo emmundu mu bbaaga n'agikwata bw'ati nesigala nga nkyajja bwe namutuuse n'abanga akyuka bw'ati okunkuba amasasi nze ne munnange Mukisa emmundu n'emusimattuka n'egwa mu mandigaadi mu mpagi bwe yagudde mu mpagi ne mugwira ne mukwata mu bulago nange nankwata n'alwana yadde mwana muto myaka nga 19 nenga ayina training ze namusinzizza maanyi. Mu lukiiko lwa Cabinet Katabazi abuulidde Pulezidenti engeri gye yagobamu abatemu bano ng'eno baminisita bamukubira engalo. Okoze ekyobuzira nawo ofuusa omunansiko nga nze. Yeebaziza Pulezidenti olw'okusiima kye yakola. Pulezidenti naye yeebaziza Katabazi olw'obuvumu bwe yayolesa era n'ategeeza nti waakusiima ababoodaabooda abalala abeenyigira mu kuwondera abatemu abo. Ate ne gurupu yammwe ya boodabooda zammwe ngenda kubayamba kubanga mukoze ekyobuzira.
Kale eyo nga tuvuddeyo poliisi etaddewo obukadde 10 eri omuntu yenna anaagituusa ku luggya Bosa tabula agambibwa okuba nti yeyapangisa abatemu Abatta Inginiya Daniel Bosa bwe baali mu mbiranye ku bukulu obw'ekika eky'endiga. Poliisi eraze wetuuse mu kunoonyereza kufa kw'omugenzi Inginiya Daniel Bosa abadde akulira ekika ky'endiga ng'ono abazigu bamusindye amasa agamuta ng'atuuka mu maka ge Rungujja ku Sande ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi oguwedde. Ng'asinza mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutudde ku kitebe kya poliisi enaggulu, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeeza nti poliisi yakwata abantu 7 abateeberezebwa okwenyigira mu ttemu lino. Mu 7 bano abaakwatibwa mu kimanyi bulungi tulina omuvubuka Lujja Nowa agambibwa okuba nti yafulumya amasasi aganasula omugenzi ne gasaanya obulamu bwe. Ono yasobodde okudda engulu obulungi akyali mulago awamu n'omukyala Mire Naluwenda gwe twakwatira ku kkooti y'Ekisekwa. Bano n'abalala 5 baali mu lukwe. Enanga agamba nti ebikwata ku 5 bakyabisirikidde kuba waliwo abalala abeenyigira mu ttemu lino abakyanoonyezebwa. So bano 5 tujja boogerako kubanga nga fayiro eno emaze okukomawo okuva ew'omuwaabi wa gavumenti oba DPP. Alaze ekifaananyi kya Lujja Bosa tabula ngo nazzaakayanira Lwomwa agambibwa okupangisa abatemu n'emmundu eyatemula omugenzi nga bafunye okumanyisibwa nti yaddukidde mu bizinga. Nga omukulu mu byonna ye mwami Lujja Bosa tabula ono yeyaviirako entabo yonna yeyaviirako olukwe. Ekifaananyi kye ekirala bw'ati bw'alabika. Oyinza okumulaba ng'aseka naye nga ajjudde musaayi mwereere mu mikono. Okusinza kw'Enanga basobodde okukwata pikipiki Lujja kw'abadde atambulira. Yasobodde okusimattuka bambega n'abakessi. Ayina we yabadde alese piki nga yolekedde ku mwalo ogumu, era tusuubira nti gyali mu kwekweka mu kiseera kino. Enanga agamba nti poliisi etaddewo obukadde 10 eri omuntu yenna anaawa amawulire etabula gye yeekumi akwatibwe. Tutaddewo akasiimo ak'obukadde 10 ez'empeke ate nga zigwirawo eri oyo yenna asobola okutuwa amawulire. Ebyo bijjidde nga waliwo okusika omugwa ku bwa Lwomwa oluvannyuma lwa kkooti ya Kisekwa okusala omusango nga 17 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2022 eyakkaanya n'omuzzukulu tabula Lujja ng'obukulembeze obuli mu ntebe ya Lwomwa bwe bugiri mu bukyamu. Awo nno ab'olunyiriri lwa Muyiisa basabibwa okukola enteekateeka y'okwaza n'okuzuula Lwomwa ow'ennono. Kyokka oludda lwa Inginiya Bosa omubuze lwajulira ewa Kabaka ng'eyali minisita w'ebyobuwangwa n'ennono David Kiwalabimale bwe yalungamya. Endiga n'Obuganda bwonna basaana okumanya nti omukulu w'ekika ky'endiga mu kiseera kino ye mutaka Lwomwa Bosa Daniel. Yategeeza nti baali bakyalindidde ekyenkomeredde okuva ewa Kabaka ate oludda lwa Lujja ne lumutuuza ku bwa Lwomwa nga lumu omwezi ogw'ekumi omwaka gwa 2022 ku lusozi Kulumba Embale mu Mawokota. Osika ono ye Lujja Bosa tabula Lwomwa. Mutebi Sulaimani yakusekedde gwino okulaba Bukedde TV. Lujja Bosa poliisi gwetaddeko obukadde 10 olw'okuluka olukwe olw'okutta Bosa Daniel omubuze emyaka 2 egiyise yawayamuko naffe wano ku Bukedde TV era nannyonnyola ensibuko y'obutakkaanya mu kika n'engeri obwa Lwomwa gye bwabatwalibwako. Ali mu nsikirano y'akalyesuubula Lwomwa eyasooka. Omwaka gwa 2022 Lujja Bosa tabula nga kkooti ya Kisekwa kye kyemulangirire nga Lwomwa omutuufu twayamuko naye ku pulogulaamu y'omuntu w'abantu tabula nkati poliisi emutaddeko obukadde 10 olw'okubira omuntu omukulu nkutemula kwa Inginiya Daniel Bosa yategeeza nti yena ebifundikwa ebyobwa Lwomwa ebituufu ng'ekimu kyali kyakalyesuubula Lwomwa mbereberye n'ekyakyobe ky'omubazi era amanyiddwa nga Kibuuka Omumbaale. Nze Lujja Bosa tabula Lwomwa. Nze Lwomwa kubanga ebifundikwa by'obwa Lwomwa nze mbirina.
Tabula yalambula kuvoona obudde bw'ekika ky'endiga n'ebifundikwa bino emaze emyaka egisoba mu 2007. Ekifundikwa kino ekimu kyali kya Kalyesuubula Lwomwa omuberyeberye. Jjajjaawe Mbaalebaale yakimusibira nga amutuma okugenda omukiikiriranga ewa Ssekabaka Nakibinge. Ekifundikwa kino ekyokubiri kyali kya Kyobe ky'omubazzi gwe bamanyi nga Kibuuka Omumbaale. Kitaawe Wannema yakimusibira ng'ava Essese ng'ajja okutabaala e Buganda. Yategeeza ni Kalyesuubula omuberyeberye bwe yabula ne basaba Kabyatabula nga muto lwabuma nawe abakuzi okuli Sserunkuuma Empami Luwanga Empami ne Namusoto Emaziba. Jjajja Kamyatabula bamuteekako nga muto ne bamuteerawo abakuumi nga bwe baateeka ku Ssekabaka Daudi Chwa. Abakuumi bebabanga abakuza naye bamuteerawo abakuumi omwali Sserunkuuma Empami Luwanga Empami ne Namusoto Emaziba. Yategeeza nti bakwata ebifunika ne bitwala okutetekemu bisinge kuumibwa Ssekkuba bibeerwa n'abakuumi ente baleme kubitaataaganya. Ng'ekigendererwa bibeere wala abakuuma entebe y'obukulu bw'ekika baleme kubitaataaganya. Yategeeza nti Ssekkuba yakomawo adizekamya ebifundikwa kyokka abakuumi baalemera mu ntebe emyaka 487. Ssekkuba yalina obuvunaanyizibwa obukomawo adizekamya ebifundikwa ajjewo abakuumi abo mu ntebe ekyalemerera Ssekkuba okukola. Abakuumi ne beegazaanyiza mu ntebe ne bateekawo ne bagunjaawo n'enteekateeka ey'okulya obukulu bw'ekika mu mpalo. Yategeeza nti olwenkana abaddukire Namulonge n'endabinaka Egombe gye bamaze emyaka nga yakinoganya nti baalumbira kitaawe nga ye mwana muto ng'alaba. Baatulumba n'awaka baali bakika taata ne bamukuba amasasi ne bamutta. Naye nali nkyali muto ddala bwe nkuze nange nenyimukiramu era tebibadde byangu. Tugenzeko ne ku lusozi Kulumba Empigi awasangibwa amaka ga Tabula anoonyezebwa nga betodde obusisiro obusereke n'amabaate nga tewali muntu. Ewebereddwa nga abantu abatannamanyika balumbye obutaka bw'ekika ky'endiga Embaala Empigi mu Matumbi Buddi gye baterese Lwomwa ne bateeka asikaali kulya mu lugudde kunni nga abakkirize bayiwa ettaka ku malaalo. Luguudo ategeeze ne Ssekku kulowooza nti basize okutuusa bwe yalabye emmotoka ekika y'episaamu bwe bajjidde. Adisiwa sawa nga 8 abantu kusajja bajjidde ejje ne bayimirira ku muguwa tebabuuse yadde mmotoka kikaaki yadde engeri ya Apisam nemaga nti wamusobodde kandi mubudde bukole budde bugenzi wamusobodde mufune mukola ki omusi nja mukola ki nja muyingire embuga sijja bagana kubika jjajja. Agambye nti embwa zamuyambye kuba z'abatutte ntyagi babuddeyo eri mbwa lwabogole ne badda ku ne babuuka ne badda ebabuukero okubo ne badda sayidi eri. Asera abakulu mu kika bongera okubakuumi kuba naye azaatisibwatisibwa n'embwa tezikyalina kizirya. Yadde embwa bigumba babigaanidde era zo tezisiibye enjala tezirina kiziridde. Joseph Kinobe yakusakidde eggulu ku lwa Bukedde TV. Poliisi ey'ensangi ezinzeeko amaka ga DPC owa Jinja Road Julius ayimbisibwe oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti bafunye obutakkaanya ne mukyala we n'amukuba essasi mu mukono. Bino bibaddewo mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero e Nakitokolo mu Kyengera Town Council. Abatuuze Nakitokolo Kyengeramu wakisibwa okudde mu kiika ng'oluvannyuma DPC wa Jinja Road Julius ayimbisibwa okufuna obutaka ate mukyala we Anita n'amusooka n'amukuba essasi ku mukono. Wetuukidde mu kifo kino nga abatuuze bakuŋŋaanye wabweru w'ekikomera okutegera okubadde wabula obwedda geeti nzigale. Defensi we Nakitokolo Ssemogira Ashirafu ne ssente w'ekitundu walakira agasite banyidde ku mbeera yaguddewo ne bategeeza mu kiseera kino Namusoke bwe yatwaliddwa mu ddwaliro ekisubi gy'afunira obujjanjabi. Tufunye essimu okuva wa DPC ensangi nga ndi waliwo omutuuze waffe omu DPC wagana amaka wa DPC wano yakubye mukazi w'amasasi naye yamaze okumukuba alisanga munaana n'agenda ne ripooti nga polisi Kakungube kati ali mu ddwaliro mukyala ali mu ddwaliro ekisubi gye bamujjanjabira era kati bwe twogerera kati bamukozeeko operation. Abatuuze bagamba nti yandibanga yavudde omukyala okuleeta omusiguze mu nju ya DPC. Bwe yavudde ndoozi omukyala oba omwami yafunako ku mawulire oba omukyala ng'alina omwami gwayagala omulala gwe tufunyeeko.
bongedde ku nti abaagalana gye bavuddeku baliko ne mu kooti era nga baagala okwawukana n'amateeka era nga ayimbisibwe yali yalekera mukyala namusuke n'abaana enjo nga yeetabeeramu okulumbagana kubaddewo era bagendako kone mu mbeera ey'amakooti nga waliwo embeera nti ani baali baagala okukola divorce netabira kirudde okumala ebbanga fe tumaire amaka bagakwasa mukyala byaliko mu kooti bafunamu obutakkiriziganya mukyala n'omwami birudde covid agenda okubeerawo nga nyumba tebimuwagibeeramu akomyewo nga covid amaze okuggwa naye esaawa zino tubaire tumanyi nti babaddengana n'omwami we naffe kitukanze nnyo ensobi zibeerawo naye ggwe mwembi olina obutagendera sipiidi 100 mulina waddirikira mu 100 ddira mwana omukakkanye oba ali bwati mukkanye nti wabeerawo olusaasoleza nga ddala muli bafumbo omu yali badde akkakkana then muluusi ngwemala obbagwako temuddamu ne mutegeragana ne musootinga embeera zammwe nga ki mwena mulisoba nga tekukanye obedda poliisi ensangi ekulemedwa mu DPC Kyebene Rogers ne Soko beetale nga bayigire bafuluma ekikubira n'abakungu ba poliisi abalala. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde guli enkulu Bukedde TV. Kyekitundu kyaffe ekisoose ekyagataliiko nfuufu tukusaba okkirize tukuumuzeemu tudda n'ekitundu ekyokubiri omulabe waffe tovaawo. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Sanyuka banana gin, sanyuka coffee vodka, sanyuka waraji gin. Asangibwa mu maduuka wonna mu ggwanga ne ku mmotoka ezitambuza. Okuza olunaku lw'abakyala eyayingira ogw'okuweesa ekkala yatottola. Mubaamu oluusi kemiko naye atuyisa bubi ne tulwala emitwe. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Movit soap comes in 4 fantastic flavors. Movit family soap is truly soap for the whole family. Movit, all day confidence. East African Organic Honey gwe mubisi gw'omutuufu ogutatabuddwamu kintu kyonna kuviira ddala mu njuki. Funa East African Organic Honey mu bipimo ebya liita emu, grams 5, grams 3.5, 2.5 ne grams 10. Waliwo omutuba gwamudde embuga ogwo guva ntwetwe. Waliwo omutuba gwa Luguma Kateregga ogwo guva Bukakkata mu Buddu. Waliwo omutuba gwa Kyebambe kya Mugenyi ogwo nno nga gwe guvaamu sipiika waffe akubiriza olulyo olulangira Aluna Mawanda akoledde nnyo olulyo luno nga teyerekera. Omutuba gwa Kwiri ogwo nno guli Bukwiri. Waliwo omutuba gwa Nyabongo. Kale mwebale nnyo bannaffe be tukyatambula nabo. Kitundu kyaffe ekyakubiri kyagataliiko nfuufu. Abakyala bongedde okufungiza okwenyigira mu mirimu egy'enjawulo gy'oyinza okuyita egy'ekisajja. Olunaku olwaleero tusazeewo tukuleetera omukyala akola flampeni okuva mu bipipa. Harriet Nakalema omutuuze w'Essebalija zooni mu Kisenyi mu Kampala ng'ono ebyokutuulawako okulindiza akameeza yabivaako okukakkana ng'afuuse omuweesi. Najja wano 2015 waliwo omukyala neiba wange yali neiba wange kati nga nze ntunda ngoye naye nga temuli ssente nga ketukola ketulya. Mukyala neiba wange oyo ng'akolerero ne mugamba ntwalaako eyo nandeeta. Nakalema aweesa kalaya ezikozesebwa mu kusiika ebyokulya nga zino asajja mu mapipa era ng'amaanyi g'akozesa mulimu guno oyinza okulowooza nti musajja. Ati nagezaako egyo egiringa egy'abakyala nkugaye natundako ku ngoye ne nkolako ku woteeri naye nga bali amabanja woteeri engoye oli ayinza olugula olwaleero n'amala ate ennaku nga tozzeemu kola ki kutundayo naye kano wookamalira we bakatwalira. Era nalaba ng'enjawulo weeri gwa kisajja gwo kubanga gukooya si byangu nnyo. Alambuludde ku bugubi bwe yayitamu okukola omulimu guno kati yawandiikayo ne ku bakozi abalala okumuyambako. Balinga 3 nze benkozesa si bwe tuleeta epipa eyo wabaawo abaana abagitema
bagitema ne bagigolola ne bakubako kampaasi ne okusinzira ku sayizi gy'oyagala then nentwalira era abalenzi abalala ne bakuba se bakubisa mikono gyabwe. Kyokka yenyumiza mulimu guno okumuteera emmere ku sowaani. Mpeereddemu abaana bange nenfunako newe nteeka oluba wensula. Wadde nga noga ensimbi naye omulimu guno gwojjodde ebisomooza omuli okusalibwa amabaati nga bw'annyonnyola. Mubaamu oluusi kemiko naye atuyisa bubi ne tulwala emitwe n'okutusala bingi tugobanyiganyizwa buli kiseera kubanga bya bukyafu nnyo. Wadde bakazi banne amagezi obutanyoma mirimu naddala mu biseera bino ng'abantu ebyenfuna bibatunuza mbeberenge omukulu ateetimba. Abakameeza abakalinda simanyi kiddako kubanga wetulaga ate wazibu nnyo olaba wano wakambwe naye wetulaga ate wabi kubanga n'abaami tebakyazifuna akameeza omutwalo tegukyamala waka. Harriet Namukwaya naye ogwa saloni yagusulawo najja okukola n'ennakalema. Sejjusa kubanga gino emirimu ogiraba abantu gye balabanga emikyafu nsobola olweererako abaana bange nsobola n'okwerabira. Abakyala mbakubiriza tebanyoma mirimu ne gye balabanga egy'ekisajja bagyenyigiremu okutuuka abasajja abo b'osanga ku mulimu ogwo b'ofuula mikwano gyo. Lisani Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Zoe nteeseganya wakati wa Ssemaka ne mukyala we gwe yasibisa ng'amulumiriza okubba enkoko ziganye okuvaamu akalungi. Omukyala aganye okukkiriza obukwakkulizo obumuteereddwawo ng'agamba nti bususse obukambwe. Ssemaka Sande Senfuka ne mukyala Robina Nakandi ow'Empeta balemeddwa okukkaanyiza wabweru w'amateeka. Oluvannyuma lw'okubanga ennaku z'omwezi 22 omwezi oguwedde, Senfuka yasaba omulamuzi Kenneth Jimugo ow'eddala ery'esooka e Kakiri mukyala wa mwetondere era akkirize nti yabba enkoko mu kisibo olwo asobole okumusonyiwa adde maka akuza abaana baabwe nga kino omulamuzi yakikkiriza n'abawa amagezi okuteeseza ebweru wa kkooti. Kale endeseganya zino zaabadde zirina okubeerawo olunaku olw'eggulo maka g'abakadde ba Nakandi era bakanze kulinda muko Senfuka ng'afuuse musu gw'ekanyanya. Abakadde abazaala Nakandi balabe bakoye okulinda ne bakubira omukoyo essimu okumujjukiza olutuula luno kyokka n'abategeeza nga babadde balina okumusanga mu maka ge yaba balina okuteeseza. Bakadde ba Nakandi tebabadde babi ne beessa mu ddene nga bakulembeddwamu kitaawe Sseemu Kabaseke senga ow'ensonga bakyala okuva ku kyalo kino saako n'avudde mu kibiina ekirwanira eddembe ly'abasajja ekya Men's Forum ekiwejjowejjo nga batuusewo omuko okutaanya ensonga. Omuko Senfuka yeesoose okwanja ensonga n'annyonnyola nti wadde bavudde wala ne mukyala we ono naye tekimuwa bbeetu ate kudda ku bintu bye kubitunda nga ye omwami tategedde. Omukalungamizza nti okusiba mukyala we Nakandi yali ayagala kulaga kyalo nti ye tezannyirwako mu byenfuna n'anenya n'abaako abayimirira Nakandi mu kkooti ate nga yali ayagala bamuwa ekibonerezo akiwuliremu. Okumanya yamugoba n'atuuka n'okubuuza nti bamugjayo ngaani yabagambako nti ye tasobola yali ayagala abeereyo afuuke musibe ne kati lwaki amukakakkiriza omusango gw'ataakola aleete obujulizi yenkoko atugobye n'atugamba teyatuyise wali. Kyokka omuko Senfuka okukakasa abazadde ba muwala waabwe nti mwetoozitoozi aleese ne mukwano gw'eddewo kidomoole alumiriza Nakandi nga bwe yamulaba ng'agaba amagi. Nojje Nakandi mu mbeera n'akaaba ne yeekandagana afuluma olukiiko nga bw'ategeeza nti kafuuwe okudda mu ddyo wa Senfuka ne wabayo omusajja yekka asigadde ku nsi kuno. Okusinziira ku byempisemu era nga bulijjo jasobola Taata Sseemu asaasidde muwala we Nakandi entujjo gy'abaddeko maka g'omuko Senfuka ebbanga lino lyonna nga n'empisa zaalagidde mu lukiiko tayinza kumuzzaako ngalo ng'enjogera ennaku zino bwegamba. Senfuka amazeemu okutegeera tambazeemu n'amagezi kuba tugenza okutegeeragana naye nga kansi yatulagirira tusooke tudde ku kyalo afuulidde ddafe abagwagwa abasembayo mu kutegeera n'olw'ensonga eyo nze Semba mwana yakudda maka ga Senfuka. Nazaala wa Senfuka naye olukiiko alwamuseeyo kunkumula omuko era nga kino kitegeeza nti kati omusango gwakuddeyo mu kkooti oluvannyuma lw'enteeseganya okufuuka namwabukira busa. Kati yalina okusalawo nga ye
kubanga tubazaala babiri ng'ate era yatulaga omwana omulenzi kati kiri eriye asalewo kyawulira mu mutima gwe ogenda kufumbirwa nawe omanya omusajja gw'ofumbirwa n'omwana gwogenda okuwasa ffe kye tugenda okukola kati kwe kukola ripooti ntugiwa omulamuzi tugenda kuza omwezi 29 nga ripooti tugirina nti enkolagana yagaana Kizawire yakusakidde gulu eno ku lwa Bukedde TV. Brigadier General Moses Luchamzi azizza ow'essiga erya Jumba Muzeeyi Roses Kigundu Muzeeyi Lawrence Kigundu ku ttaka eriwezaako yiika ezisoba mu 10 kwe yali yagobwa alumiriza nga bwe waliwo abakungu mu gavumenti abagala okweza ettaka lino. Ettaka Brigadier General Moses Luchamzi yazizzaako ow'essiga lya Jumba Muzeeyi Lawrence Kigundu liwezaako obunene bwa yiika 1012 nga lisangibwa Nabbingo nga badde yaligobwako okumala omwaka mulamba. Okuziba ku ttaka lino Brigadier General Luchamzi n'akakiiko ke bamaze kukola okunoonyereza nga basoose nakulirambula okukakasa nti bannakigwanyizi tebannalyesenzaako. Balowooza olukiiko okubuulira abatuuze ensonga ebazisiza Muzeeyi ku ttaka nga Jamiru Sempala akuliddemu okunoonyereza ku mpaaba ayogedde yivudde mu kunoonyereza. Nze ng'omunoonyereza nali mumativu nti ewantu wano wa Muzeeyi Kigundu kubanga nagoberera n'emisango egijje zibeera mu kooti nga kituufu Muzeeyi Kigundu akola ki agiwangula. Lirambudde okuli n'ebijja na biki byonna ebintu bikadde nnyo nnyo oyinza mufuula mubbi wa ttaka n'omuliisa ensiko ebbanga lino lyonna. Abaana ba Muzeeyi Kigundu n'ennyabwe Sara Nannyondo balumiriza poliisi okwekubaana ne babbulooka okubaliisa kakanja. Muzeeyi Kigundu yeebazizza akakiiko kyokka n'asaba minisita omubeezi w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja amwetondere kubanga yasinga okuvaako ensasage. Ayogere mu lwatu amenyewo bye yayogera ebyokunkwata okunsiba kubanga kooti yabadde yagubye omusango. Babuloka bafuusa buloka polisi wejja okubakwata bakwatamu bawaka tusaba tuyamba tebo webale kuyimirira ku mazima yadde ebisoomooza bibaddewo bingi mu mulimu guno eno gaakanyambe Muzeeyi Kigundu. Brigadier General Luchamzi ayogedde emitendera gyonna egyayitiddwamu okuza Kigundu ku ttaka okuba nti omululu gw'abooluganda abaamala dde okutunda ebyabwe akati balaba Kigundu olwokuba nti alinako akafo akanene ate nga erya nga omujaba eri prime ennaku zino abafere gye banoonya. RDC Wakiso Justin Mbabazi ayingidde mu nkaayana z'ettaka ly'e Namagoma n'alagira ekibaata ekyakubiddwawo ku Lwomukaaga ku biragiro bya Doreen Nsubuga kiggibwewo. Olukiiko ono lwetabyemu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo omubadde n'abazadde ku ssomero lya Namagoma Yumeeya. Kyokka mmeeya w'Ekyengera Mathias Walukaga atuuse kolokota RDC nga bwe yeegasse ne bannannyini ttaka okuliisa abantu akakanja. RDC okutulimba n'atajja kyawa omukisa bano ate okukola ki ogenda maaso n'okukola ebintu byabwe. Paulo Muwanguzi mutabani wa Bankizito yalina nnyini ettaka lino ayogedde engeri lyafunibwamu nga zina RDC ebiwandiiko ebikwata ku ttaka eribeereza ebikya. Amuguza ng'amuguzaawo n'amukolera ne transfer 2023 n'ekyapa weekiri. Kubanga kati nze mpulira nti obulamu bwange buli mu matigga. RDC abawadde amagezi ensonga bazimalire mu kooti gye zaatwalibwa. Muba wagenda mu kooti kiki ekikukkiriza kooti ekukkiriza ki okujja okuba ate ekibaati kubanga walize noga nti banaye ebiwandiiko biibino omulamuzi anzikiriza mpangudde oba tuteesezza tugenze mu nteeseganya kankube ekibaati kyange kuno okutiisatiisa. Alagidde abagambibwa okubeera bakifeesi bakwatibwe nga nabo babadde badduka poliisi ne bavuba ne bateeka akabangali yaayo. Ab'essomero bakidde ekibaati ne bakikoonakoona. Ekintu Rashid Makolo yakulembeddemu abakikubye kyavumiridde. Agenda mu ofiisi ye okumutegeezako ensonga eyo teyatuyamba era bw'akomyewo tatuyambye. Kale katweyongereyo n'agataliiko nfuufu akatweyongako tukwaniriza aye nawe obwedda gwe tutambula naye twongera okwebaza akadde ak'omuwendo k'okyatuwadde. Abasoma ebyobusuubuzi ku ttendekero erya MUBS Nakawa bakubiriziddwa okwettanira ennyo ebitambulako ne tekinologiya ow'omulembe kibasobozese okuvuganya mu nsi eno erimu enkyukakyuka ez'enjawulo.
abasomera ebyobusobozi ku mobs enaka amagezi g'okubyongerako tekinologiya gabaweereddwa ku ly'ettendekero lino Profesa Moses Muweze ku mukolo gw'okugula omulesi gw'ebyobusuubuzi ogw'okupina ogumanyiddwa nga mobs market years week oguwagiddwa Vision Group. Abayizi basuubirwa okukozesa bizinensi abiri bannaabwe omulesi guno okutandisa olwaliro okutuuka nga 7. Abamu ku basomesa baliko entanda gye basibiridde abayizi okubafuula bakitunzi ab'amaanyi. What you can do better than others. Professor Muweze abudde abayizi okutambula tekinologiya olw'ensi ekyukakyuka. Marketing is helpful, but now that the digital era has come, I believe we should move into digitization. For you are natives of the digital era. You were born with the internet. You are born with these new systems of technology. There should be no reason why you should not adopt the digital systems as young people. Abasibe okukkiriza mu kubeera abeesembo n'ebirala. Networking is very, very important. Timothy knows when we were in Makerere. I was doing BCom, but I knew those who did law, I knew those who were doing engineering, I knew those who were doing social sciences. Timothy Kimera mu kubasomesa Asiimibwa Vision Group olw'okusaamu ssente. We want to thank the sponsors, the Vision Group, Urban TV, for supporting the work that we do as MOBs. It is through your support that we are able to do this, and this gives an opportunity to our students to connect with the world out there. Abamu ku boolesi balaze bye basuubira. We are able to tap into opportunities such as internship, jobs, whereby these sponsors take up the winners for these competitions, and also students get exposed to knowledge that they don't get in class. Ate twebaza oba sponsors waffe omuli Vision Groups etuyambye okutegeka omukolo gwaffe. Tuli basanyufu nnyo mu byo tugenda kuba tuyiga, batya bwe tubeera flexible n'okuba nga tusobola okuadoptinga eri enkyukakyuka egenda mu maaso mu nsi yaffe. Adrian Bale bwanika yakusatudde Green ku Bukedde TV. Canon Godfrey Kasana eyalondebwa ku bulabirizi obweruweero kyokka n'atatuzibwa ayagala obulabirizi emirimu gyabwo gidde mu nteeko. Agambye nti obulabirizi buno bwetaaga omusumba ow'amaanyi agenda okubugatta. Okwogera bino tumusanze mu maka ge agasangibwa Essekamuli bamunaanika mu Luweero bw'abadde alambuza omuyambi wa minisita Jesse Muyingo ezimu ku project ze yatandikawo nga bwalinda ekiveeri Katonda. Eyagimu ku mirimu Reverend Canon Godfrey Kasana gy'amalirako obudde mulimu okulunda enkoko ez'amagi era nga zino bazirambuza Abdulkalim Tamale omuyambi wa minisita Jesse Muyingo era omukwanaganya emirimu gya ONC mu bendobendo lya Luweero. Canon Kasana ategeeza nga n'okutuusa kati bwakyalinda okutuuzibwa mu ntebe y'obulabirizi yamulonderwamu ng'ebyaliwo byonna ng'ebula ssabbiiti bbiri zokka atuuzibwe tebyamuyegula ttama ng'alina essuubi nti luliba olwo n'atuuzibwa. Kubanga era bwetagamu omusumba omukulu owaabwo naye sinakutuula ntyanirira Mukama okutuusa lwalikola ekisingako okutuula kirungi. Ategeeza ng'obulabirizi buno bwetaaga omuntu abuza mu nteeko. Tukwebaza okubeera ekyokulabirako eri abantu b'ekitundu kino. Amala oluvannyuma akiikiridde Minsa Muyingo Makaga Stephen Mbabali mu kusinza okwekwebaza okuteekeddwayo olwa muwala waabwe Jacqueline Babirye yamaze emisomo mu University Makerere gy'abadde asomera ku nkola ya beefu yatandikibwawo minisita okusula ebyenjigiriza e Luweero. Okusinza kulembeddwamu Reverend Charles Lugwanira wabudde abantu okusigala nga basabira Canon Kasana okutuusa nga atuuziddwa kubanga tebalina kibamulanga. Nsaba mwoyo ake ku bakama baffe waggulu bakole kigwanidde. Makaga Stephen Sebide ssentebe LC okusatu ebamunaanika naye bakolesezza muwala waabwe Aida Nampi gyatikiddwa ku Metropolitan University ngeno Moses Buyambi amyuka Radiswe Luweero asimye abakwadde ku muyizi ono. Bannange Dokita Muyingo ye bamunaanika atagitadde ku level ya waggulu. Sebide yasabye abazadde okutwala abaana amasomero ga gavumenti baleme okwekwasa obusongasonga. Enteekateeka eno
nungi nnyo mu kitundu ekisooka abantu bategeera nti omwana abadde asoma. Eraso Kibirango ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero yennyamidde olw'abayizi abakyagwa ebigezo mu pulayimale. Namubuuza edi maasita yasudde ngenda babuuza ekyo sooka ombuulira abaana 11 wasudde bali luddawa. Yetamale yenyamidde olw'abaweebwa emirimu mu masomero ga gavumenti yokka ne byesuulirayo gwa Nagamba. Abaze nakupita linyanga ku ssomero naye nga yasayininga. Awabudde abantu okuggya ebyobufuzi mu nkulaakulana. Kyova olaba nti n'okuvuma gavumenti eyo yetusibye mu bwavu naye nga gwe okola ki? Nsaba twongere amaanyi mu kukola tubeere n'akasente. Tedi Buyinza yakusakidde eggulire eno ku lwa Bukedde TV. Lubulwa Lorian ekiro kyaffe ky'emizannyo agataliiko nfuufu wano ku Bukedde TV1. Tandikiddeko mu Stanbic Uganda Cup olunaku olwaleero Police FC yeesoze quarter final oluvannyuma lw'okumega Bright Stars ku goozi badde nnyakubwe mu kisaawe e Kavumba. KCC naye erumbye URFC mu maka gaayo n'egikuba ku goole baddemu kwetebeddwa Mustafa Kiza. Katwaye goole etusiza KCC ku buwanguzi. Free kick for Mugume and Mustafa Kiza. Mustafa, that's a good clearance in. Oh! What a goal! Did you see what I saw? Mustafa Kiza, real specialist. David Obua will be disappointed. Look at David Obua. Very disappointed with his goalkeeper, James Alido. That there was a sweet goal. And indeed, for KCCA, they will be thanking the maker. Conditions have been very difficult. But Mustafa Kiza makes that count with ease. What a delivery! What a goal! Atenge tuvideyo njagala tugendeko mu University Football League olunaku olw'enkya. Mobs bagenda kudingana ne Bugema University. Tugamba nti do or die game tuno making sure to qualifying era kyenyinza okukakasa nti nno tumaze teekateeka ttiimu yaffe obulungi kubanga temuli musambiro mulwadde yadde musambiro mwagenda ku mesinga game kubanga olw'ensonga tubakumye bulungi ane katonda batukumidde bulungi nnyo kitegeeza nti Bugema ezemmaliridde. So tumaze ebbanga ddene era buli omu akimanyi mu mitwe gyaffe mu ekiri ne ku mulimu guno twagala okulaba nti tusuka ku eno stage tuddemu tuwangula ekikopo. Weewaawo naffe ng'abatendesi ne institution tubeere nga twongera ogiteeka ku top. Sawa eno yennyini njagala tugende mu lukuŋŋaana lw'abannamoli abasikaga ebyemizannyo nga beegattira mu kibiina ekya Uganda Sports Players Association oba kiyite WUSPA nga lubaawo buli mande esooka mu mwezi. So nti bino ebiro era bijjidde mu kaseera nga Uganda egenda kwetaamu mpaka eza All Africa nga batandise leero nno n'omuzannyo gwa badminton table tennis era nga twongedde okuba nti bamemba baffe tubakunga okulaba nti bannayuganda tubawe ekibasaana abeetabye mu mpaka zino okubagoberera okubasuuta n'okubateekateeka waggulu okulaba nti flag ey'eggwanga eyongera okubanga naye ate ewuubibwa. Nga tuteekateeka okujaguza olunaku lw'abakyala mu nsi yonna lwa International Women's Day ku lwokutaano lwa wiiki eno. Olunaku olwaleero tutandise okutunuulira abakyala ab'enjawulo abakoze ebintu eby'enjawulo mu mizannyo nga bino byali byefugiddwa abasajja. Ng'okuza olunaku lw'abakyala mu nsi yonna olwa Women's Day lulwaki ennaku 3 zokka lubeewo, leero twogeddeko n'omuwanika w'akakiiko akaddukanya omuzannyo gw'ebikonde by'ensimbi wano mu ggwanga, Maureen Mulangira asinze kwatiikirira nnyo nga maneja w'abakubi b'ebikonde wamu n'ensambaggere nga kuno yagattako n'okukola nga kitunzi w'ennono ez'enjawulo. Abamu ku bazannyi Mulangira baakutteko muno omwe muli ne Moses Golola atubuulidde engeri gy'asobola okuyingira mu balwanyi bano ng'ate abasinga basajja. Njagaliza kwa natunula nti nze saatandika bwe nti mu bikonde era nali simanyi nti ndituuka wano, naye bwe nalaba ebikonde kye binzimbidde kwa ebikonde namanya nti eno platform nengikozesa, naye siginyuunyuunse nedda, nange nyina edda ettafaali lyengaseeko. Mulangira asoma kuzaalisa wabula ng'obwagazi bwe yalina mu byemizannyo bwamukaka okusuulawo omulimu gwe yasomerera. Bwe nagenda mu kusoma n'emikwano gye nabeeranga nagyo nga mbeera na mikwano gy'abalenzi nga banyanguyira nnyo
abalenzi banyangwiranga nnyo okusinga abawala kuva mu buto. Then bwe natuukira e Mulago ne bikonde ntan training nkola ki naye nali nzanya volleyball. Ebbanga lyamaze nga yomwoneka akakiiko akaddukanya omuzannyo gw'ebikonde by'ensimbi mu ggwanga aka Uganda Professional Boxing Commission ono mumativu nti abakyala tebajjumbidde kwagala bifo bya bukulembeze mu mizannyo ng'era nnyonnyodde ku kiva. Abakyala tebettanidde muzannyo guno kubanga bayinamu okutya, balabanga ebyabayaaye, abalala balabanga ebitalina makulu, nejjukira nti tewali kintu kyogenda kusimba leero ne bwe biba bijanjaalo enkyotandikirewo okungula nedda. Abamu si bagumiikiriza, tebalina budde bugumiikiriza. Ono ayogedde byasobodde okutuukako ng'ali mu muzannyo guno ogw'ebikonde. Ebikonde kyensinga okubyebazizaako n'abali birimu ne famire y'ebikonde nti ebikonde boxing molded me into someone. Manyi okudiringa na buli kika kya muntu. Manyi oyina embeera z'osobola okuyitamu noga nti bwe niba nayitamu kino na kino na kino nekino nkisobola. Mulangira ayogedde ne kusoomooza okuli mu muzannyo guno eri abakyala. Abakyala tutawaanyizibwa nnyo naddala mu gyms omwo. Sina mu gyms zokka naye mu environment gye tubeeramu. Naye kati jjukira nti mu gym obeera n'abasajja, oyina abakusinga, biseera bisinga abasinga baba batusinga emyaka, abamu bali ne bifo binene. Kati of course ayagala nnyo okutakinga advantage of you. And most of them are users. Katonda baba takusaasidde. Nga Uganda eteekateeka okwegatta ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'abakyala, ono aliko obubaka bwadde bakyala banne. Oyina kugumiikiriza, oyina kulemerako, oyina kuba mwetowaze n'ekirala okukola ennyo. Kubanga nze njagala nnyo obulamu obulungi. That's what ensonga lwaki nkola nnyo. Saagala kusabiriza, saagala kudipendinga ku muntu. Mulangira era ye muwandiisi w'ekibiina ekifuga omuzannyo gw'ebikonde by'ensimbi mu Africa ng'atula ne ku kakiiko k'ensi yonna aka World Boxing Council. Gajide musike w'emizannyo ekyo kyonna ku olwaleero akumata kumira mpeera musule bulungi mwenaba. Okubanga tutambudde ffenna mu kitundu kino ekyagataliiko nfuufu era nkujjukize nti abanaffe abakushoners be banyambaza gomesi ez'omulembe bweziti nze Sanyu Robina Mweruka mbadde ne Mmebo Mulungi tujja kuddamu ku ssaawa 12 ez'okumakya tubagaliza okusula obulungi mweraba.